Abatuuze n'abayisa abakozesa oluguudo oluyita mu Kasennya Kagatta Bubuubi Masunkwe ne Kimwanyi mu disitulikiti y'e Luweero babuusa ku Munga ku nguvu oluvannyuma lwa Minisita Jesse Muyingo w'amatendekero ga waggulu okubakolera oluguudo luno. Bino abyogeredde mu kulambula enguudo zino kati entambula yatereezeddwa. Tubadde tulaajana n'ekkubo lino nnyo. Ekkubo lino libadde lyatulemerera. Naye Muyingo atukoledde tubadde ku kizinga. Katonda amulumukisa akomewo tumakaluulu. Kano katandikiddeko. Wekitiibwa Muyingo akoze obusenyi bungi mu makubo ng'akwata mu ssente ze. Ayingidde mu miliyoni 219 zize saba tulikozesa okuyisaako ebyamaki ebyamaguzi ebigenda okutundibwa mu katale konna gye tunaba tukafunye. Abeewa Kivule mu luka gw'ekiziba nabo basanyufu olw'okufuna Nayikondo yaweereddwayo bannakiwa ba Kyagulanyi Ministries nga bali wamu ne Minisita Jesse Muyingo mu kaweefube w'okutuusa amazzi amayonjo mu bantu. Nga babeera mu budde bwabwe naye nga kaabuyonjo teziri mu mazzi. Bowenu tugitwale ng'ensonga tugirabirire bulungi. Esiddwa ku St. Peters wa Kivule ekya Kivu Uganda ng'eno minisita akiikiriddwa omuyambi we Abdul Tamale. Abatuuze nga bakulembeddwamu ssentebe waabwe Robert Waswa beebazze olw'okwasakira amazzi. So twebaza Katonda ku lwakino kituwafunye bwaffe eno ku ssomero lino abaana bagenda kuba bulungi tebagenda kuddamu kutaataaganyiza mu kusoma kwabwe. Mukize twebaze minisita muneebaze minisita tulondaanya n'atugasa mu budde obutuufu mu kiseera ekituufu era mu kifo ekiki. Brian Nsubuga ne Wellington Kaweesi bagamba nti enteekateeka eno egendereddwa mu kubunyisa amazzi mu masomero ga gavumenti. Ekitongole kya Dr. Kyagulanyi kikkiriziganya n'okuteeka amaka Nayikondo ku ssomero ku masomero ga gavumenti. Amazzi ga borehole gamanyiddwa alisi gali 90% safe. So yensonga lwaki tugezaako okusima boreholes ku masomero. Minisita yeyamye n'okukwasizaako ebyalo ebitalina mazzi. Njagala okutuusa okusima kwa Dr. Muyingo eri ekitongole kya Kyagulanyi Ministry. Mweteefuteefu okukolagana nammwe okulaba nga tutuusa amazzi wonna mu bantu baffe. Minisita era akuutidde bannayuganda okwetanira pulojekiti za gavumenti ez'enkulaakulana ate bakume n'emibiri nga bayita mu kukola dduyiro. Ebyobufuzi bakola ki? Tebabalaamu. Obudde obusinga obungi tulera tukuteeka ku kukola. Asinzidde eziroobo gy'akwasiriza avubuka ebintu eby'enjawulo omubadde emijoozi emipiira ne ssente obukadde 16 ze yabasuubiza gye buvuddeko n'abasaba obutatabiikiriza nkulaakulana mu byabufuzi. Ebintu bino ebireeta obumu, ebintu bino ebituleetera okubeera tuli balamu, sports oba emizannyo bitusobola okubeera nti tusobola n'okufuna mu ssente tugaggawala nzaawo wendi era nja kubawagira. Avuka nabo bamutonedde ebirabo okumusiima. Baabakyala Kabale Bugonzi mu Kalungu baloopedde minisita omubeezi w'amazzi n'obutonde bw'ensi Aisha Sekindi banka eyisuse okubassaako obukwakulizo okubawa ssente za GRO. Atalina tini namba kali supposed kwewola ku ssente ezo. Kati ffe bamufuna mpola ab'emitwalo 5 tetugenda kwewola ku ssente ezo. Olina okubeera ne bizinesi nga esasula omusolo naye ng'olina omusingo oyina ekyapa ne mugamba batugamba n'agamba ebyo byabufuzi. Minisita abadde agenzeeyo okubabuulira ebifa mu paalamenti. Abatuuze bateeseza ssente zino waakiri bazifunire ku masimu gaabwe. Era ffe otugambire Pulezidenti Museveni tumwagala tuli naye atuwe ssente ffe abakyala tujjazizaayo nga teziri mu banka batere ku ssimu zaffe. Kyokka minisita alabudde abakyala abatakolagana n'abaami ku nsonga za ssente. Mutuule wansi pulaninge mugamba kitange. Abatangazza nti ssente za GRO ziriko emisuso egiteekeddwa okubasomesa nga tebannazijjayo. Nze mbadde nsaba mikwano tusooke tugumiikirize ndeete abakugu okuva mu private sector foundation abagenda okusomesa abakyala batusomese tuyingire ekintu kye tumaze okwekkaanya. Abawadde ssefuya ne ssente z'amasowaani.